Kwaniriza ku My Sheikh to Study YouTube channel. Tugenda kulaba etteeka erya Nuun ya Sukoon eriyitibwa Iqlaabun. Ekigambo Iqlaab ensibuko yaakyo eva mu kigambo qalaba qaf lam ba nga kitegeeza okukyusa, era mu kikolwa ekyo ekiyitibwa qalaba mwe muva n'ekigambo qalbun ekitegeeza omutima. Guyitibwa qalbun omutima mu Luwarabu kubanga gukyukakyuka. Kaakati ekigambo kiva kitya okuba nga kiva mu qalaba ekitegeeza okukyusa ate ne kidda mu iqlaabun? Katugendeko mu lulimi Oluwarabu waliwo okusoma okw'ebigambo, naye mu bigambo ebyo waliwo ekiyitibwa wazni oba wizaana, ng'ekyo kitegeeza obuzito obw'ekigambo oba obw'ebigambo. Buli kikolwa kyonna mu Luwarabu kiva mu nnyukuta 3. Ekigambo ebisinga obungi nga kikolwa kiva mu nnyukuta 3 ezaafunzibwa mu nnyukuta fa'u, ain, laamun oba fa'ala. Ekigambo fa'ala kitegeeza ekikolwa, kisobola okubeera ekikolwa kyonna. Kati okusinziira ku mizaani oba obuzito obw'ebigambo, waliwo obuzito obw'ekigambo ekiyitibwa if'al. If'al. Ekigambo if'al oba obuzito bw'ekigambo if'al kitegeeza embeera ey'okkola ekintu. If'al kitegeeza embeera ey'okkola ekintu. Kati tulina ekigambo qalaba kye tugambye wali tikikolwa ekitegeeza okukyusa. Tulaba fa'u ebeera ekiikiriddwa qaf, ain ekiikiriddwa lam, lam n'ekiikirirwa ba'un. Kati kyekikolwa ekiyitibwa qalaba, okukyuka. Kati ekigambo fa'ala mwe tujja ekigambo if'al ekitegeeza embeera, kati qalaba mwe tujja iqlaabun ekitegeeza embeera ey'okukyusa. Olulimi tugenze mu lw'obuziba neera kirungi nakyo tukitegeere. Iqlaabun kivaawa? Era waliwo n'ekigambo idhaar ekitegeeza embeera ey'okwolesa. Twalaba etteeka erya idhaar ekitegeeza okwolesa, ng'ekigambo kino idhaar okusinziira ku buzito bwa ekigambo if'al kiva mu kigambo dhahara oba okwolesa. Ekikolwa ekyokwolesa, kati embeera ey'okwolesa eyitibwa idhaar okuva mu kigambo qalaba okukyusa, embeera ey'okukyusa eyitibwa iqlaab. Kati iqlaabu nga etteeka mu tajwidi mu mateeka aga Qur'an kitegeeza qalbu Nuun as-Saakina mima, okukyusa qalbu, okukyusa Nuun eya Sukoon mim n'ebeera mim. Tubeera tukyusa eyandibadde Nuun eya Sukoon ogisoma ne tusoma mimun. Ekisooka amateeka aga Iqlaab gali 2 okusinziira mu definition eno mu kunnyonnyola kuno. Ekisooka qalbu Nuun ila mim
okukyusa Nuun okugifuula mim. Etteeka eryokubiri ikhfaa'u mim, okukweka mim. Ikhfaa'u eva mu if'aal, kiva mu if'aal, embeera ey'okkweka, nga nakyo ensibuko kiva mu nnyukuta ssatu, kha fa ya, kha ufa ya, ekitegeeza okkweka. Kati ikhfaa kitegeeza embeera ey'okukweka, nga naye ate bwe tubeera tusoma miimu eno ebeera wakati wa ikhfaa'u, tekubeera kukwekera ddala, ne idhaar n'okwolesa, tekubeera kwoleseza ddala, wakati wa okukweka n'okwolesa. Olaba nti okweka tolabawo kintu, then n'oyolesa n'olaba yeekwese, n'olaba omutwe, naye ate twogera ku mbeera wakati w'okukweka n'okwolesa. Kitegeeza ebitundu ebimu obiraba, ebitundu ebirala tobiraba bw'abeera muntu. Kati mu nnyukuta teggwaayo yonna nti ogyolesa ate togikweka yonna. Ennyukuta eya Iqlaab eri nnyukuta emu eyitibwa baa'un. Kati bw'obeera ng'osoma Qur'an ogisomanga mim, era bw'oweegendereza Qur'an gy'oyina waliwo w'otuuka n'olabawo ka mim akatono waggulu ku kigambo. Ako ka mim kakujjukiza nti wano waliwo ekiyitibwa Iqlaab, ogenda kyusa osome mim. Ekyokulabirako mu aya min ba'di, ebigambo bibiri, naye bw'oba osoma mu Qur'an osoma min ba'di, min ba'di. Nti yandibadde Nuun eya sukun osoma mimun, eyandibadde osoma min ba'di osoma, ewandibadde Nuun oba n osoma min ba'di, min ba'di, kyekiyitibwa iqlaabun. Bw'oba osoma mim, emimwa ogwa wansi n'ogwa waggulu gyegatta, gino zisisinkana ng'osoma naye ate mu tteeka lino erya Iqlaab tugambye nti osoma wakati w'okwolesa mim, nti emimwa gisisinkana, ne wakati w'okugikweka. Kitegeeza emimwa ogwa waggulu n'ogwa wansi ogenda kulekawo ko ka gap, ogenda kulekawo ko akabanga akayitamu omukka akatono, togenda gigatta nti mimba, naye ate ogenda kuba nga agyolesa emimwa okugigatta n'obutagigattira ddala. Osome mimba'di, mimba, wabeerawo akabanga akatono wakati w'emimwa ebiri, ogwa wansi n'ogwa waggulu. Ekyokulabirako mu aya yambu'a, togamba nti yanni bu'a, yanni bu'a, oba tosomye Iqlaabun, kuba oluvannyuma lwa Nuun eya sukun odda ku baa'u. Ekyo ne kikuleetera okukyusa Nuun n'osomawo mim, awo n'osoma yambu'a, yambu'a. Ebyokulabirako bingi mu Qur'an, naye buli w'osanga Nuun eya sukun ng'eddiriddwa baa'un, eyo ebeera Iqlaabun, oba ogenda kyusa Nuun osome mim. Kyokulabirako ekirala ambuulika, ambuulika, eyandibadde asoma anni buulika, anni buulika, ewandibadde Nuun eya sukun olw'okuba odda ku baa'u ogenda soma Iqlaab, oba oteekawo embeera ey'okukyusa Nuun eya sukun n'osoma mimun ne kifuuka ekigambo ambuulika. Tugambye Iqlaabun kitegeeza tusoma min ba'di yambu'a,
oluvannyuma lwa nuunu ya sukun ng'odda ku baa'u. ne ambuulika tosoma anni buulika, anni buulika kiba kikyamu, osoma ambuulika. Lwaki? Kubanga oluvannyuma lwa nuunu ya sukun odda ku baa'un, ate nga baa'u yennyukuta yokka eya iqlaabun, etegeeza nti ogenda kukyusa. Tugambye oluvannyuma lwa nuunu ya sukun ng'odda ku baa'un ogenda kukyusa nuun efuuke miimun, eyandibadde asoma min ba'di yan bu'a an buulika, osoma min ba'di yan bu'a an buulika. Salaamun alaikum.